Bajja ne tukwatibwa nze bwe nali na saaliwo by then nali Amsterdam ne lwakuba abampayiriza ate tebamanya nti saaliwo n'abawayiriza Alani ate nabo tebamanya nti taliwo ate Alani nga nze sitankubidde nange simukubidde kubanga Alani bagenda tukwata nga mikwano gyange egisooka esatu taliimu nange mikwano gya Alani egisooka nga siriimu wabula ekyatugasse ne tubeera nga tuli baawamu yabadde komera kubanga Alani bw'abadde ebweru nga tebanatukwata nga alina naye mikwano gye ate nga nange nyina mikwano gyange naye question mark we yajjira lwaki bangasse ne Alani kunkwata naye kibuuzo ekyo nga nkyebuuza nnyo ate nga naye akyebuuza nti lwaki bamukwata nange ate nga nammwe ebweru bwe mulina bye mwogera onayogera kino onayogera kiri onayogera kiri onayogera kiri nti luliwo olwo ensi eriraba amazima bwe mbadde mu kkomera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa tewali MP mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka nkiddamu tewali MP mu ggwanga Uganda yakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 n'abanga amaliriza nze yakikola naye nga ne bannanga abalala bonna betuli nabo baali basobola okukikola ekintu ekyo naye buli omu bwe yayingira yalina omutemu abwe mwatambulira timunaye nze nyingidde mbadde mpupangisa njagala ka apartment nze Segirinya nayingira ndi mupangisa nene ngamba nyina kusooka kujjukira bantu bali abannonda abansindika bapangisa bannange era be nasookerako nemba nenkola bye balina okukola nentekawo segibox nentekawo ambulance nentekawo buli kimu nenkola buli kimu nenkola ekiyamba omuntu wa wansi kubanga nali nnoonya akalulu ebintu ebyo nabyogera ate ne mukama waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tubeere n'enjawulo okwawukanako n'ababaka betusanze mu parliament y'eggwanga Uganda era nze kye nakola neŋŋamba nti Segirinya nyina okubeera ewenjawulo esente z'emmotoka ze mumpeera nabawulira lunye sijja zijigula era emmotoka nezigigula nezikwata neziza abantu nenkolako eddwaliro nengulako ambulance nenkolako ne segibox omusaala ogumpeebwa by then nagenda okulondebwa kuba mupinga ndi kansala nga sente zenfuna ntono nnyo ate okusinga zinali nfuna kuba member wa parliament neŋŋamba nti ezo sente nazo ngenda zizza abantu nze okwerwanako okulaba nga nange neetereza nakikola mu kisanja ekijja ne kansooka ensanyuse abantu baffe babeere happy abawansi abannonda abasimba musana ne bampa akalulu era ekintu ekyo baganda bange bagenda okunkwata nga nkikoze kyova olaba mu myezi 2 nze manifesto yange nali njiggadde nga ndinza ati kisanja kirala kumba omulabe amannyo ateze era waliwo ne bekyaluma mu bantu baffe ate ne mu besayidi era endala nga baga nti Segirinya atulabisa fa abamu twajja nga njagala kayumba abamu njagala kino njagala kino abantu ne bafunamu omutima ogutali mulungi kati ebintu bino bigenda okutugwako ne Alani netandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze kubanze ne bwembeera ku TV neraba omukyala nga akaaba tibangobye mu nnyumba enkya gyenkeera ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba abantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abatta atya neŋŋamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency ya Alani eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Alani ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga teri abanyezeeko so ebibuuzo ebyo bimwandibadde nga mwebuuza okusinga okugamba gundi ate lwaki yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga Honorable Alani bwakugambye yali mateeka ate teyateesebwako kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakutulugunyiziza bwereere ate tosobola kuliteesaako nti nteese bante ate ku kibu wali bakwatira mu kapasite ki kuba bansamoninga ku parliament ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki so ekyo ekibuuzo kye kibadde ekinene nnyo eri mmwe abamawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabangawo okuteesa kubanga gwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tetumanyi lwaki twakwatibwa n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa n'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata katoyinza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa naani so tewaliwo okuteesa wabula
ekyatuteesa kanti bagamba olwaliro batemukimanyi ekyatuteesa kyali bwe kiti ekyatuteesa ye pressure bannamawulire gye mwateekawo ekyatuteesa ye pressure bafutu soja gye baateekawo ekyatuteesa ye international community okuteeka pressure ku ggwanga Uganda nti lwaki mukwatira abantu obwereere ate nga tukyalwana naffe twafulumye ne bannaffe abalala bakwatibwa bateebwe kubanga nabo tebalina musango abali mu kooti maasho n'abali mu kooti sendala nabo tusaba bateebwe nga ffe twateebwa nabo bateebwe kuba tebalina musango ekyatuteesa ekirala yembeera constituency zaffe abalonzi baffe abatuteeka mu parliament gye baateekawo ne bagamba ababaka baffe lwaki mwabakwatira obwereere ekirala kyatuteesa nga tewali bujulizi butuluma kitegeeza yatukwata yatuwaayiriza ye yafumba bufumbi kintu kye n'akiteekawaawo ate nga tekiriiko bujulizi kubanga mubadde mu kooti nga mujja ne be bagamba nti be batulumiriza baavaayo ne bagamba nti ffe baatukubanga miggo nga batugamba lumiriza Alani Ssewanyana bankubanga miggo nga baŋŋamba lumiriza Ssegirinya Muhammad kyekyankubyanga emiggo era ne bankaka nkole statement ey'obuki ey'obulimba kitegeeza n'abaana abo okuvayo ne bakonfesinga nti bannaffe naffe abo tetuba mu magye ate nga bwe kiri olaba nze n'Alani otugatta obugasi nga tutudde ku mmeeza tekisoboka kubanga ebbanga Alani lyabaddewo nange lyembaddewo wonna gumwe mumuwulidde tabadde nti mbeera naye kubanga mikwano gye mirala nange gibadde mirala naye ate oyinza atya okugamba kyojja tugatta ku bantu abalala ate be tutamanyi n'olwekyo ebyatuteesa byebyo pressure yammwe abamawulire amaanyi gamwe ge mwateekawo ne mugamba nti nedda abantu bano babakwatira bwereere era omulabe waffe ndowooza naye n'apondooka n'agamba nti munnange abantu bano nakkiriza ne tweyimirirwa ne tufuluma ne buli lw'ogamba tiwaliwo okuteesa kuki era eyo question tumanyi gye mbadde mulina mu mitwe gyammwe ey'okuteesa mwateesa kuki mwakola ki tewaliwo kuteesa kwonna ekyo bannamawulire njagala muve wano nga mukitegedde naye kyenjagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenza okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo eky'obulwadde kyekimu ku kisiza n'otusiba okuba nga tuluddewo okwogera kubanze badde banjijanjabira Lubaga hospital naye nga ndi outpatient nasooka nembeera ennaku bbiri then nembeera outpatient nga bwe ŋŋendayo bwe banzijanjaba ne bakifayindinga out nga nyina skin cancer mbi nagubalaga dda siyinza kuddamu gubalaga ekibumba bwe bansibira nali nfuna eddagala mu Nairobi hospital ng'eddagala eryo linnyambako okubeera nga ekibumba kitereera kuba le bansiba siddangamu okufuna ku ddagala eryo lyonna era ekibumba bagenza okuddamu kikebera ng'amabwa gagezze ekirala nyina hypertension eri waggulu yange eri twandu eri over 140 kakati basawo bawano bonna byabalemeddwa nga solution yakugenda either Nairobi hospital oba mu nsi z'abazungu endala babe nga bakola ki batujjanjaba n'okutuusa olwaleero tetunabagenda kujjanjabibwa olw'ensonga passport zaffe zakwatibwa era zasigalayo ng'omusingo nga tufuna ki nga tufuna beyiro kyokka oli akugamba wateesa ne passport yo tosobola access nga gifuna kati gwe twateesa naye lwaki passport ayita tetumugamba nti zituwe bituba nga waliwo okuteesa kati lwaki tumugamba nti munnaye twateesa naawe netuta kati tuwe passport oba abaateesa abalala naye passport tukyalwana nazo okuba nga tuyita mu mitendera emituufu era baloya baffe twabagee bawandiike bazituwe naye n'okutuusa olwaliro kooti tennaddamu ku ekyo n'olwekyo kyetubasa abaganda baffe tukyali balwadde era tukyalwana okulaba nga tweyongereyo tujjanjabwe n'abalonzi baffe nabo beetaaga otulabako era maaso abo nga tutayidde bulungi tujja kuwongerako nabo naye tukoze puleesi eno okulaba nga twagala ebibuuzo ebingi ebijja mu mitima gy'abannayuganda biveemu naddala ekibuuzo ekiyitibwa okuteesa ekyo kyo kibadde kitunyiga nga tugamba eddembe lyaffe ate tuliteesaako tutya tewali n'omu gwe twakola ki gwe twayogera naye ku nsonga eyo tweyanza nnyo tweyanze Ssegirinya towummula omuntu yenna n'awandiika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Ssegirinya wummula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumula emirembe
Obusajja bumaze okunzita ngoga rest in peace Segirinya. Tekiriyo. Teka ko fight hard Mr. Update. Fight hard Mr. Update. Fight eramba buli denza chemujjo kozesanga Mr. Update obusajja bunzise. Fight hard.